Boss, Lugalabi Mugobi. Gulu yakedde kusiba tayiro ekawungezi ne ziyika ne muleka. Leero akedde kuzisiba. Kati mbadde nzigala ekinabiro bwe ne zingoberera. Akozesa biki? Alina ekiveera tekiyawo tekitegeerekeka oba mulimu ki? Ebyo abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera. Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo. Buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba awantu wonna gwakozesa. Ne UNBS yakonamu duststamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Ziden Tile Center ku noti 753 noti 65 M28. Gonza musindika ya sente eri abagalwa abo mu nnyaffe Uganda ng'okwesa enkola ya tap send enkola eno nnungi ate nga yeesigika. Kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwa abo. Kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu. Abali mu UK ojja kufuna pound 10, Europe ojja kufuna euros 10, USA ojja kufuna dollars 10, Canada ojja kufuna dollars 10. Ate nga kino kisinzira mu nsi mw'obaoli. Kati gwe abadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwa abo. Okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala. Uganda Diaspora Culture and Tourism Event presents East Africa Culture and Tourism Expo Dallas, Texas 2023 from 1st to 4th July 2023. Registration fee is $250 and vendor table $500 payable at Post Bank Uganda account number 11100370000790 or www.udcate.org and send proof of your registration to presidential@gmail.com. If you come from Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, South Sudan and DR Congo, this is your time to explore, learn, share ideas, discover new places, make friends and have fun. For more information, call +256 7833 77999 or WhatsApp +197 279 91241. The East African Culture and Tourism Expo Dallas, Texas 2023 is powered by Nile Holdings, Post Bank and Teddy's Events Deco. Nzijukidde bujukizi kintu kya Isma nengamba nti tujokegala yenyo kamukolera omukisa paso giseewo omupiira gwe kama yajjenga ajja kuteeba buteebi nedda Isma muto ekesi yagizeeyo bayabadde rede ekesi ogireeta and you move in kubane gunaye ayingira waawo daddy something daddy Fresh daddy. Ningamba tubanange azze kuzanya azze kula kinango banangoberera nakola atya ngalemeddeko ningamba benanga azze kuzanya nze kugamba si mu bulamu bwange wale choka fresh daddy wala amanyira I don't even want to think of what I'm thinking. That fresh daddy was chasing after you ngajoda jadda ulete mwagala ba. To yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero tuline mukyala Halima Namakula. We are blessed to have you. How are you? Senga wange. Nkulaba nnyo mbintu nengamba senga amutwalako n'aba ku beautiful. Ajja genda amulabe. Ate kati senga no yadda kumpi eri ne gyembeera kulambiro jabeera waliwo eyangamba nanganja akasente ka yogatuni wakakolamu ebintu bingi ne mugamba lekeraawo ne yogatuni yagirimu gundi UG connect ante mind bye biseera ate byosengukirako nodde eno nasenguka te yogatuni tenaba waliwo senguka dde okudde kulambiro naye ate nga n'ennyumba sinze nagezimbira eye kulambiro abaana hemudigwe mumanyi bebanzimbira mama balebo jezimbira abantu balekera okunoonyereza kubanga ekijagala abaana bamanyike nti abaana bazaala abaana balina kye bakoze bebazimba ennyumba yonna sola na kwewa credit okujjako ebyomunda nze nabyegulira naye ennyumba yonna ogimala ebagizimba kintu kyeba emudinga yakiwombyemu omutwe yes MD ne Rashid bali babiri ate oli bambi yafa oyafa yali mwana gwe nakuza
Nick Sengen. Nick, yes. Nabila bakumutimbaga naawo. Teyali mulwadde. Yagenda bugenzi ku pate oba kwega kintu kyatulema. N'agira bwati natanga okukwata ebintu n'agwa ne bamusitula n'afa. Kati bamuziika yeri. Expense yomuleeta eno naye. Yali nene. Esimu wazijjeeko kamera kugamba kuno atuyambe mukko katini akendezeeko aleme kufuza mwebyo. Anyway, negundi nange nafiirwayo sister wange ne brother wange yafa accident mu mwezi gwe gumu ne gundi ne sister wange naye nafa. Muita sister naye yali mwana wange naye nafa cancer. Mu mwezi gwe gumu bwenti ngandi eri bwenti ntunula ngoli America. Awo nno Katonda teyakuyamba nti wali America. Bampita ningenda nga tebanatuuka ku ebyo. Oli yali o accident yamanya naye ono ye namanya nali ndi kuono oli nagwa ku accident different states ne bafa. MD ali kuti kati. MD baka family man ate kati is one of the biggest producers mu film. Ali mu film. Era kati alina film gye baliko kati right now egena time tajirina era nze ngena nenge mbera basajja bagundi bana film abana ba credits wana film bwegwa badde kubanga batuteeka ngerinya lete balisa mwatu ekintu ekyo newunya nti ekizibu kyakulaba kuba buli omu bwatuko bwafa mu film ngafuluma babani ababaddemu naye bajja kupeyinga mpola nazo zidduka ate nazo zangu naye look at Arm of One mwena mufune ku Arm of One kuba yebadde kyali mugundi mu theaters. Arm of One omulaba bulungi bwoti as a producer kasente kati wekali esente ayina ate nyumba bana ngenda mugamba konti kanzije ku setting nkole nzikwe mbadde mukoze buli wengenda mu America nino okukola awantu nangamba time yeweddeke yokola nze nkola gwanga kati gubere bubeza kati buli America to kyakola yangu ku seti otuule yakusasula ninga tokoze so ngenda ku seti nentulawo nampa olukumi lwange naye senga abantu eyo bakwogerako nti sente weeri nsente ze sijja kulimba bwe nalimba nga nakave makko omwaka oguwedde mba nimbye wafuza hajati kati siri hajati nagenda ku umra nengende kati kwegamba gwe you want to say sente weeri siri bubi ne mama ali matabanga ko bubi nkola si music nze nagana era mbulirira abaana bange bona aba music abali mu music industry towesiba ku kyakuyimba enki okutuka okugulu n'okola kideni genda ofune akantu kokonna kokola kola kantu konna it doesn't matter kaki abawuliriza era bali bulungi ne mu covid yabanyiga naye abatawuliriza bali bubi of course bakulakawo mu campaign ya Fistura. Yes. No, wali au kasera. Utawali wa sente. Ukaserekela hao. Anda kwenda kola. Nda utawali wa sente. Nibo malogamba abarundi bakole. Kati buluworaga. Baba bamanyi ye awakola era sente ne bamanya nti weziri. Solo bagamba. You can't be a needy no helping a needy. Oteko kubanga toli needy. Oteko kubanga okola nze ne mu charity nteko kumanya nti nsobola okuvuga amafuta mu egali agantusa ekaramoja amafuta mu egali agantuse egulu lira nteko kumanya nga tosabiriza katuveko katono ku issue ya feminism nga tunagenda ye wabadde ne ba promoters abagenze ekaramoja okutwala ebintu nabaddeyo mwatutte kimu buunga bannange kirisi kirabanga mwino okutuukayo nabyo ku TV ng'oli agamba nti abakalamujja bali makomera bana bali ebweru babeegomba bagenda ne ku fence olika abali munda banyira ko bafuna tumiro zidde balya kati balabeno tenjale baluma bagenda ku fence ne beegomba bali abali munda babaweeyo ku mmere gyabo gye bawadde okulya kiri tekyogerekeka kubanga je twagenda mu bwalo naye oba akasawo kamwe kati befuga bino bibagamba nti balwanira ebintu babirwanira oba wakasawo bwotya muntu
n'omulaba nga kakutte bw'ati ng'omwana n'agamba webale omukulu mwamulabyeko sigwe twagenderedde ate bano abagamba abantu nti mwagenza okulaba omukulu n'agaana n'abagoba tanagoba ku muntu yenna tanagoba kubanga nze naye Genosala ali Karamoja naye bwe twatuka nze nayogera naye naye yamanyi tuzize kukola kikugabana ate ku dakika y'emu nti ate tugenze kati bye mbagamba nti bw'otuula n'abaana bano bapromota nze mbabuulirira bubuulirizi kati tuzze kati waliwo ababadde baagala omulaba baagala kuleeta bizibu byabwe n'abagamba wacha wewe bw'otuukayo bw'oti omuntu asobola okutuukayo aba ayagala amulabeko kubanga mugabi kaaba nako wano bw'ati akakola ki akakwata n'akawa era nze namugamba dda nemugati gwoyonoonye abaana bano buli lwe batuuka oli olukaba ng'osikayo kantu ng'omuwa nebwekaba nga kasita wamala okukwata eddene kati ekkubo n'olitulamu emisanvu ate nekyewuunyisa nze mbagambe nali kubya firimu nagendayo kubya firimu nagendayo emirundi nga 5 nga neetandabako bwe nsabiriza nambuuza nangamba ti gwe kiki ekikuleeta eno abantu bonna batwala ssente kati kale nemuga zinjagala kukola bukozi nanga kati nkuwadde omulimu genda obeere ne bapromoters bano obakunge bulungi obeerenga nabo obabuulirire ate kirala obeere ku UG Connect nga gwe cheerlead nze naliko nga cheerlead awulidde naye ningabana nagabana nafuna kyenafuna temwogera ssente zeyafuna jaleeta ababbi ate zikyali awo ne waba yafuna 5 zikyali awo zali ziviireko fina amasanyalaze mwina mwafunira obuzibu ne fiina twafuna obuzibu ne fiina nze fiina abadde munange ebbanga lyonna ninga mumanyi nga bologa nti ono munange naye manyi wenkoma ate nga muzimba naye bwe twafuna bwe batuteeka mu UG Connect ndoza naye nayagala akole ki alye naye nga tegwe nasuka ku list ogenda okuperforminga era yaperforminga era yagabana n'asasulwa ate nze sina muyimbi ena gwe nagampayo akasente ogenda ku stage kikaliwo kati yawo obusungu abujjawa kati obusungu bwajja yaŋŋamba nedda ffe tuli ku bya covid kati ate ngenda okumulaba nga mulaba ayogera kugundi ku TV kakati temuddayo abalala bonna tebaliiwo ffe tuliwo nze ne Rwagadi kati kwe kumusanga ne mugamba nti gundi fiina obadde onnimba nti wali mutawana oba oyagala genda kukola genda okolenze banteeka obuteesi kati nangamba nti nze saagala natandika okwogerera waggulu ne muga toyogerera waggulu naye fiina taddanga awo najja nga bwe byali mugundi bwe babiraga teyanvumako bwati mu maaso ffenna twakola ensobi yagenda n'abuulira omuntu namugamba ono omukazi yakola bwarererere bwatyo ate nange nembulira omuntu y'omu ffenna gwe twesiga bannange fiina ntabudde akoze kino bwati ne bwati kati bagundi babloga ne bakwata kino nakino ne bakigatta naye tetwayombako face to face so kati muli makambugu akatwogera ndi mukazi mukulu nze namugambirawo ngabana yeddene toyongeza ddoboozi namugati kakati tukumaawo oneetaaga nange nsobola okwetaaga wande naye ate nze seetaaga nnyo bayimbi bato si muto fiina si muto mukazi mukulu naye nze fiina wa dipi kyogamba ataano agasiba fiina aweze emyaka 5 nedda seedi mukwano gwange omanyi nze nina ekizibu nze omuntu oba mukwano gwange simwegaana ne bwakola ekikyamu ne bwakola ekituufu nze nsigalawo neŋŋamba oyo mukwano gwange fiina mukwano gwange so bw'oba oyogera aweza 50 years era bwe mba njogera naye manyi ono njogera na mukulu munange Jenkins 30 years ago yali dansi ewa Fred Sebatta 30 years ago kati gwe kalituleeta yomasanyalaze ebyo bya luvannyuma okuba tikita yamuwandikiranga ennyimba wali kudde winton wetwabeeranga era amasanyalaze yamukubira wange bw'abanga ayogera mu bantu bw'abanga ayogera mu bantu always ayogera nti ennyimba zange ezasooka zonna zava wa mukyalo ono
Ne Halima batugago walinanye ne Beat FM. Bajigula kugwe. Ochayina mu shares. Kwaba ngamba originator. Olino sigaza online of shares. Yeah. Njayina mu shares. Kasana na ukachayinga. Kayingira. Wetegekera buli kimu. Nze sitegekera abaana bange. Abeekolera. Neche mpwagaddeko kimu abantu abasinga tebaagala kwogera nti balina ssente. Oliwo mbuza nti ekyo kikyo nti nedda. Kiri kiki ne bakukutabu kukusina ebintu. N'omugamba essente yiyo gye weekolera. Lwaki ne bino ebya UG Connect olaba obyogeddeko abantu abasinga batulimbye. Oli n'agamba nti nze saafu naye wadde 10. Nati kakati nze ntya nnyo Allah. Mutya ngamba nti bwe neegaana ekintu ajja kinzijjako. Kyendowooza mu mutima gwange. Ngamba nti bwe neegaana ne ngamba banange sinaamu yadde 10,000 ekigambo ekyo sobola kikozesa. Sinaamu yadde 10,000 kambugyewo. Kati bwe mba nnyima omuntu mugamba ninaamu naye nina ebizibu byange byengendo gikozesa. Naye nga simugambye nti sinaamu yadde 10,000. Anyway, now era ndowooza wonaaviira wano mutabani wogenda mulekanga musanyufu. Manyi wogenda ewa ssenga. Bogenda wa ssenga. Ssenga nakuwa kyayo. Nze nalina ssenga abantu bamitanga ssenga Kaana Mukama amulamuze ekisa yafaali n'emyaka 18. Yali weeyogerera awo. Naye nga awakaawe kweganga oyinza okugamba nti waazika. Naye nga waliwo omuti gw'amapeera, ogw'emiyembe, amatugunda, enkenene. Ng'ekigendererwa kye yagamba nti bw'okyala ewuwe waakiri waba talina kiyidde nga mufuluma mu compound awali eppeera awali ettugunda awali ki n'ogenda nakyo kakati nze nange omwana ne sengaawe nze mbatadde onoonya musuwa agwe banoonya omusuwa wa sengaawe senga mukooneko mugaye nti senga omusuwa omusuwa gigiro girabikiddewo wawa oluseke anyway zakali walugadde situnulayo. There are two things I want us to discuss about. Ngawe gambye nti nali wakukubira mu wiki nesendi nanga no I want to invite her kanengamba you know nesendi namukubira kesimu nali njagala kumubuuza ayine enamba eriko zire nyingi nali njagala mubuuza ko her allegations about feminism. You have been here, you're one of abachala abasinga olwanira abachala. I don't know if that is women empowerment or feminism. No, empowerment. But do you for starters, do you believe in feminism? Yeah, it depends. It depends really. Ekyo kintu nkyogera buli kaseera ningamba nti kwegamba nasoma ku Cindy kyeyawandiika. Oluusi kisinziira kakwa kati tulina ba lesbians. Tomanyi lwaki akyogedde. Tomanyi akimuvaako. Naye nze sibafaako oba mu lesbian kasabanga mukazi. Era ekibiina kyange bakita Women at Work International. Kati muli mukazi mukozi. Tekimatalinga oba oli ki ate nkulidde bweru. Nagenda nina emyaka 18. Kati mbalabye. Tebankwatako tebalina kintu kyonna. Nkikiririzaamu ekyo kyoyogera at a certain extent. Naye ng'ate nze I just empower women. Mbawa amaanyi, mbalaga nti ne bw'oba ng'otunda kabalagala osobola ate okuvaamu n'otandika okuba ng'omutunda mugundi mu districts endala n'oweereza n'okuva wano n'oweereza era bakikola. Bwe mulimu gwange nsinga okola ki? Okumanya. Naye no bade njogera about feminism. Sinaba kugenda ku statement ya Cindy. Feminism ojikiririzaamu tojikiriza minus Cindy bye yayongerezaako. Do you believe in feminism or do you think there is feminism as a word? I believe nga tannaddamu kulwa batulaba. Omanyi waliwo obuzibu ebigambo bingi bizze ennaku zino. Abantu abamu bakozesa n'ekigambo kirala ng'ategeeza kirala. Okifuna njagadde nyamba abantu ekyuma kyange kyagala kunneegaana. Feminism what dictionary nga dictionary yo bwegamba feminism ye campaign ey'abakyala okubeera ku mwenkanonkano n'abasajja.
Exactly. Okitegedde? So campaign yeyo ogikiririzaamu oba oli mukyala agamba omukyala abire mu ffumbiro njagadde kitereeza ku lw'abatuwuliriza n'abatulaba tubeere nga ffenna tuli ku peegi yemu kuba kati ennaku zino omutimbagano guno gwajja gwafunamu ekizibu emirundi mingi omuntu annyonnyola ekintu oli n'agenda agandi Halima yagambye bw'ati nga naye tabbu weeva kyewabadde onnyonnyola feminism yategedde kirala nga omuntu oyinza ogamba feminism oli n'agamba si mu bubi mpa kyakulabirako oli n'agamba nti omuntu awagira feminism ye muntu awagira abakyala abalya ebisiyaga era nga Sindi be yakireese yoli n'akireetera mu angelo yeti ng'ate nze bw'oyogera ku feminism it is the doctrine advocating social, political and all other rights of women equal to those of men. Basically mu Luganda omangu feminism gwe mwenkanonkano kwe kwagala okuleeta omwenkanonkano gw'ogukiririzaamu anti kyengamba nti waliwo bwenkoma kira kyembadde nkunyonnyola nga bwakyogedde awo nze waliwo bwenkoma wengambira nti omukazi olina okuba omukazi naye sigama tuleeka totuulaka omusajja abasajja naddala abasajja b'Afrika balina problem y'omukazi okuliidinga nti senga ntudde wano nga nze mba liidinga bwe ngenda okwogera ekintu kyange temwagala kikola kitwala nnyo kuba ndi mukazi omwenkanonkano wano bwe gujjira wa omukyala wabanga alina amagezi obwongo abulina muwe ekyo naye abasajja abasinga tebakyagala kati nemmanya nti omusajja obaako wookoma ng'omukazi naye tetuli basibe nti tulina kutuula waka kubanga kakati omusajja oyina okubanga ogenda n'okola nange nenkola nitusobola okuweerera abaana owulidde naye bwe kutuuka okuweerera abaana ng'omusajja agamba naawe okola naawe teekawo ne bwe tutuuka okwenkanankana neŋŋamba nti kakati ffenna kyokola nange nsobola ekikola tekyagala kuwulikika kyevudde mugamba nti waliwo we tukoma kubanze kati nga bwe ndi old school manyi nti omusajja always bwe nina okugoberera I follow the man. Ne bwe mbanga nina sente njagala omusajja oyo abankulembera ewulidde gwe mulimu gwe nina kyenjagala okubuuza abakyala abasinga baakubisanayo ne ssente era simanyi lwaki Bank of Uganda kino kitekiyingirangamu sente za kikazi naye noonyeza sente z'ekikazi nze siziraba buli lupapula lw'endaba luliko ligotenda Bank of Uganda lwaki abakyala temwagala okukwatako mu nsawo kujjayo ssente oziwa omwami atetenkanye kyava dda nti omwami yaleetanga lwesi ssente n'akuwa n'agamba kenda ogula emmere n'ojjako akasente katono nnyo n'okateeka wansi neweterekerayo mu kikondoolo kakati bw'oba ofunye omutete lwaki togukwata n'oguwa omwami gwe n'osigazaayo akatono kubanga naddala mu Afrika si kyekyobuwangwa si kyekyo kyetukola ebweru omwami ayoza engoye naawe n'oyoza engoye owulidde muyambagana kuba mwenna mugenda ne mukola ku makya wiiki yonna negwako mwenna mukola ki mukola omwami asobola okugamba nze ngenda okufumba gugenda oyoza engoye ebweru ebintu ebyo actually soko opposing waliwo abakyala abamu abeera buli kiseera nti nedda nze nsobola omusajja bw'aba akoze baati nange nandikoze baati wali yarangamba nti ebweru tukole nga abali ebweru bwe bali osooka omumpeera ekifaananyi ky'omwami n'omukyala ebweru ekyebweru mwenna mukola yemalima wafumbirwako ebweru omugenzi Samaala kozi mwali wano oba mwali eri twali wano ne tuvaawo ne tugenda eyantwala nze eyantwala ebweru era yekirawo abaana bange esseso okyali nayoko bintu yadde gwalimbako mugundi mu how dare you nali nyimba buyimbi nayimbira omanyi olusifa abayimbi okimanyi muno abaako ekizibu ekyo n'okifuula oluyimba naye essese waliyo ebintu yali w'amaanyi nnyo essese yali w'amaanyi nnyo naye nze saamanyayo nnyo kuba nagenda ndi muto nga ndi 18 saabigoberera kati bwe nadda
nga sinayo kyentenda bakintandisa n'abaana bange tebalina kyebatanga naye balina ettaka eddala essekiwunga kati nze nembanga manyi ssekiwunga okusinga ssekiwunga wano ekitende gye bamuziika era gye bamuziika naye teyadda tebamuzaayo okay naye kyali too much okubanga oli mu US ne bagamba nti omuntu yatuli likubyo bidizo omwami afudde naye afudde n'osigaza abaana yatenga bato kyali kizibu Rachel yalina ng'emyaka emeka biseera yalina emyaka bwe yafiira yalina emyaka nga 6 yamulabako taata bwe yamulabako yali mwana wa taata nnyo n'ebifaananyi byonna byolaba omulaba nga buli kaseera amusitudde yali mwana wa taata naye engatto waziddamu bulungi akasente kaaliwo omuntu bw'afa mu Amerika bbaawo bw'afa osigala gavumenti esasula ssente za bbaawo kati osobola okutekenga care of the baana kuba omwana asobola okufuna buli mwana asobola okufuna $100 per month buli mwana child support osobola okubanga omwana oyo omulabirira ate ng'olina okumutunuza obulungi ayambala bulungi alya bulungi byonna babigoberera owulidde kati saafuna buzibu nnyo ku baana kubanga baali we bali nembakolako paka buli omu bwaweza emyaka 18 ng'avaako paka lwe baggwayo kakati ate kati nze ndiwo nga omukyali yasigala nze ndiwo kati basically kyeyakolerera nze gwe okay. So tusoke tuddeyo wali Eddie gwe wabeerako mu UK. Someone was telling me like she was saying in the UK obeera ne mukyalawo gwe noga nti ntwala abaana ku ssomero ye n'afumba bw'omusooka eka gwe n'ofumba ate ye n'akomawo n'ayala obuliri leero n'oyoza engoye ffe wano omusajja okukwata wana abasajja bazanya ludo yekka ludo sinexadradas n'omweso omwana omusangayo ekyamazima nze ekimu ku bizibu bye nasinga okufuna nze ekisooka saayiga kufumba simanyi kufumba nze we nakulira nga maama takkiriza na balenzi kuyingira mu ffumbiro vayo mutuka kujja kugendera berere mu maaso leka bano abaana bafumbe because edda nga abawala be bayiga okufumba be bayiga okuwaata kumanga be bayiga emirimu egyo n'amazzi go agakima amazzi saagakima kubanga bano balina ssente ewaabwe amazzi gaaliwo ate ne begabulanga nga waliwo abasajja maama be yawanga ssente ne bagenda ku luzzi ne baleeta amazzi kati wano waali bulungi bano baali bulungi senge waaba akasente wekali tetwali I think we were in a middle class. I think it's middle class really. Sendi alinga gwe nze nali Kalwerwe Kalero mu kibuga Kalwerwe awali akatale nedaga tunatuukayo ne twakulira mu ntobazi mu kisenyi naye nga muli mu kibuga nga tuli mu kibuga naye nga maama single parent maama teyakkiriza mwana mulenzi butafumba ewamwe yali afumba omwana omulenzi galina okufumba era kati kyekiyimirizaawo abaana bange nti nabaleka wano neŋŋenda ababiri neŋŋenda nga MD asooka yabayigiriza okufumba ekitegeeza MD n'omukwasa ejjiiko afumba gome food ne mu America siriira gome food abantu bafaayo okuyiga okufumba ffe tebagoba mwana mulenzi nze naye kati nayiga okufumba amazzi kati oliro kati omukazi bw'agenda then what nakolako emyaka 3 nga naatera okudda nga nkola kiro nga mukyala wange akola misana kakati nga kyakola andekera emmere mu microwave naye time neetuuka nembikoowa nalya buli mmere gy'omanyi Chinese nze nagendanga mu McDonald's nenga nti lero number 1 enkya number 2 li number 3 zonna namba nenzimalayo
nenga kati njagala chicken nuggets kati njagala eziri spice lero njagala eziri mu honey nenzimalayo nenga njagala chicken bites ne awo nenfuluma nengenda mu Burger King nentandika nambe mu birisa nenzimalayo bu extras nengula nga bwengula buka nembumalayo nengenda mu Jamaican restaurants nengenda mu Nigeria waliwo restaurant yafumbanga oxtail ne rice ne bijanjalo ebyo nembiranga omwezi mulamba ne bintama nengenda mu Japanese restaurants nendya ne bintama nengenda mu Chinatown mu West End awo nanga wewale ekintu kimu anga sikyewala ebintu byokuvumba ate gwa abakazi ennaku zino bajooga abasajja omanyiti abakazi agamba omusajja era nze ntenda abantu abakeera awaka wekezakeza awako manyi omukazi kyakola agenda mu bathroom n'akuleka mu ddiiro olaba TV n'agamba ndabulirako mu binyeebwa ebyo tebiyiika kukuuka gwekyo tokikkiriza kakati bw'omala kasita otekamu bwoti omulawo obitabule bireme kuyiika ng'ajjanga biyidde ng'abisa wali ku grilo abatali muliro ng'assaako amata kati ng'agamba fuwako mu mata ago tegayiika nga toli mu kufumba kakati nze nzirayo nga tewali kifumbibwa ngabukedde nzirayo nga tewali kifumbibwa baba bafumba ate eita nze mba neebase ng'olina kunfumbira breakfast in bed. Okay example mbadde nkyayagala senga asooke atukutuliremu wali ekintu kya feminism kwa kati ekibuzo kyenjaga yagambye she's in support of feminism but not absolute feminism nti omukyala alina osigaza obukyala at some point now when Cindy says women should not join feminism unless you're lesbian yes, that was her statement. That because Yagama message here Women's Day, my advice, let me just read it for you, just for that discussion to be laughing at page Yagama anti my advice to women. I know. Since the other day I was wondering what to tell women, specifically for Women's Day. So after a lot of thought, this is my message to women. Unless you are lesbian, don't join the feminist movement. You'll end up sad, alone, and lonely. Is she right? Zesiraba bali gundi. Buli omu alina essanyu walifunira. Tosobola gamba muntu nti ojja ku ending up ng'oli sad. Bonna bagundi, ba lesbians. Tebali sad. Tebali sad. Bakyuzinga kubeera ekyo. Nze oli abegge. Aberegge. Yakyuzinga kubeera ekyo. Sina kyamukolera kati tusobola kuva eri n'ogamba muntu obeerage onoomugamba otya era ajja kudda eno wabbali abeere ne bwaba mwana wo nga gw'omuzaala era ajja kudda mama ali mu mwana wo bajjewo n'agamba this is my boyfriend how do you take that badly but there's nothing you can do about it nothing zabadde kugamba omuntu ogenda e Bulaaya nga nne emyaka 18 nemalayo emyaka 3 nkulidde eyo kati wemanga nkulidde eyo mbalabye tolina kyamukolera ate tebakulimbanga omwana omuzaala omulabirawo nti onagenda kubeerage omulaba omwana eneeyisa ye bwaba mulenzi omanyi omwana omuto kumakya akuba saluti niwa omwana muto kati waba takubye saluti kaba kabonero nedda akuba saluti bakuba saluti akuba saluti naye okwegomba kw'ebintu by'omukyala byakola bya mama byakola buli kaseera ekitegeeza bano bwe tulaba ku TikTok abeekozaakoze by'abakyala there are chances of moving there alinamu ekyo n'entuula omanyimu abasajja bwe mutuula ne musalako okugulu kugenda bwe kuti okw'abakazi okwaffe kukka wansi kati entuula eyo otandika ogitunayo nga atudde ng'omukazi nga nze kugamba ekyo kyonna kikwata bukwasi mu society yaabwe abaana bange nabagambanga ng'era bwe ndaba omuntu ngamba nti oyoge ne bagamba nti ate gw'omulabidde waakoze eki ekyage ne bagamba naye oyoge egundi enjogera fe abakazi tukola nnyo bwe tuti tukola nnyo bino abasajja tebakola ebyo omusajja ayogera bwogezi
owulidde naye oli omulaba ng'era agira mu kano kati akakikyala okuva mu buto tunavaawo nena akantu kenzijukire omwami bamuyita Isma Olaxess yavaayo n'agamba nti kyeyakola saakyagala nze saagala muntu akwanira muntu mu lujjudde nze njagala nnyo omuntu akwana omuntu n'amuzza ebbali n'amugaa nti waayo olabye otya I'm ready if you are. Oh my God. Yavaayo n'agaa nti yandyagadde okuyambako obuliri bw'okubeera empewo y'ekiro gino emyaka gye gisigaddeyo waliwo wagamba nti musaaki nali sisaakinga tofaayo nze mbuuza kimu yali agambye tiyali ready okuyambako okubugumizanga ekitanda ky'webagenga waliwo itabi gye wakola nogaayo wa searching abwana bwali namawulire baali basaaga mami tunoonye omusajjawo twagala omusajja gw'oteeka mu bantu omusajja tulina muteeka mu bantu kwe tukyogedde omusajja tulina muteka mu bantu ntone musajja wange tulina obuliri bubuguma obuliri bubugumu kati chuli jali akakane Isma yes mumanyi bajjo mutwala bwajja Isma muto sagala zibavuka bato akusinga no nedda muto muve ku bya mulaba bano muto omuto mulabirawo bwenti omwana wange wenina omukulu alina emyaka 5 lwakuba tajirabika kakati mwe munkube mwakafaananyi mwe munkube mwakafaananyi ne mutabani wange Isma 67 years. No, he's not 67. Ku birthday naliwo Anti kati nze nkubulira twali mu kooti fe twali mu kooti nga bamuchaji emyaka gye mituufu yajogera mulindeko katonda. Last year he was 42. You are leaving the issue, you are going off the issue. So nada nze mbadde nzijukidde bujukizi kintu kya Isma nengamba nti obaka kamukolera omukisa paso giseewo omupiira gwe kama yajjenga ajja kuteeba buteebi nedda Isma muto ekesi yagizeeyo bayabadde rede ekeso gireeta and you move in bale guna yayingira waawe daddy something daddy fresh daddy nengamba nti banange azze kuzanya azze kola kinangoba nangoberera nakola atya ngalemeddeko nengamba banange azze kuzanya nze kugamba si mu bulamu bwange bana ichoka fresh daddy wanda amanyira I don't even want to think of what I'm thinking. That fresh daddy was chasing after you ngajoda jadda ulete mwagalaba yafunayo ka moment ne musisinkanako omukisa yita sobola gubuwa no tola ngayo mulalu oli ayinza okufuna chance ye nagandi wakusanza awantu oyingira serena yafuna nagandi ndio se nenkola buli jonkunoja pale dakika 2 wano simusinkana nkobwende nasula line nabana mulire musinkanye. Anyway, as we wind up this discussion, twine entale zigenda maso mbachala zabiranga nyo mbasajja you as one of the older people in the music business what do you think of these battles of the younger ladies in the music business nonavu mori nonaleterori yeah ekibaletese ekyo kuveeno ng'akoppa kati no jano ganti nze bannange bwenna ndi kuba upcoming kati upcoming nagamba nze njagala kubeeranga Rema kati watuko kubeeranga Rema ate n'abangala ayagala muyisa njagala muyisa kubanga kati atuuseewo awo ati naga njagala muyisa kakati watuko okwagala omuyisa natandika omukyawa kubanga fuse competition kubono tavaawo naye ate tuli wana ataaganiddewo ate kwegamba bwekityo nze kati abansinga obungi abajjanga mu studio yange nga nsooka mugamba nti muntu ki bw'osinga okwagala bw'obanga oyimbangani kindagaani gwagenda okuwalana kati nyimba nga Bebe Cool nemuganda ate kati Bebe Cool tumwetaagira kitumuyina lwaki tonyonyayo okuba mulala kubanga kati Bebe Cool tumuyina ne bw'onooyimba ojja kwongera ku Bebe Cool kati yimba nga gwe nonyayo oleme kuongera kwoli kati oyo Rema bwe yali avaayo yalina abantu be bayagala njagala gundi nemugamba nti omanyi nti toyimba nga gundi ne gundi
kwata okay olina eddoboozi erisobola okukola byonna kwata oyimbenga kwata Irene Nambiru kuba be baaliwo bbanga eryo ne Juliana Dawano Makati era kyeyakola n'eddoboozi nerivaayo creating identity naye nga bwali oluli ng'asobola okuyimba buli muntu yenna nanyimba kubanza eyambakinganga nga muto wa myaka 8 yambakinganga ennyimba zange woziwulira emabega owulira eddoboozi lyani erya Rema bulungi nnyo ne Musambagala yalimu owulidde nnyimba nyingi ze yalimu nga omwana muto naye ng'asobola okuyimba eddoboozi ery'omuntu yenna naye ekyo kye namugamba kati talina gwawalana tasobola kuwalana muntu kubanga alina eddoboozi lye bali ate be bakola ki be bamukopa kati kyekireeta abaana bano kwagala kubeera nga gundi kati osanga dance hall nga mulimu abantu nga 10 ate nga bonna bambi balabika bulungi bayimba bulungi naye nga buli omu agamba nze nsinga nze ndi queen wa dance hall nze gundi wa dance hall kati ekyo nekisukka naye wali owuliddeyo abakadongo kama bakubagana bo bayinza okuba nga benawulira nti beerogera eyo naye tobawulira nti bakubagana kubanga kadongo komiyomu bwati bekubisa mayembe babagamba naye nze siraba nkona simanyi oba naye buli omu akyogera nti beeroga kati ffe lwaki tetwefitina nze we nagira nasanga Obangayina nga lwe luyimba oluliwo bwe luti ayimba mu nnyimba gyennyimbamu gyennyimba kyentegeeza usimanyi bano bagita afrobeat kwa buli kaseera nze simanyi na wendi nagamba nti afrobeat bwe muyita nti yoyo gwendi kati nasangawo ng'akuba tetwaliko nti ate onaze twagaba bugambye simba Obangayina nange nyimba kimbeewo nga tuyimba nyimba zaffe nga tutandika kuyimbira wamu jinja nti tusangagane jinja tetwaliko ebyo oba ne social media yayita najja nnyo n'amawulire nga tegannakyaka nnyo teyali nayo social media teyaliwo amawulire ge gaaliwo naye nga tewali nga tegannagoyinga tabloid nnyo because some of the disadvantages I think that came with tabloid journalism was putting two people ku minzaani yes nga conflict bwebaawo kuba tabloid yo erya ku conflict naye nga tebakiteekawo nze we najja n'ekimbeewo ne batandika okugamba nti awunazze okugyawo Obangayina Katonda nanyama nti mbaddeko ebweru nimmanyi okwogera mbagamba ne sizze kujjawo buli kaseera wabaawo omupya kubeerawo omupya tekitegeeza nti ozze so in other words what Mukyala Halima kyadde agamba, and I think so many people have echoed it from some of the wars that have been going on. People want to take space. They admire others, ne babasanga, ne balowooza nti kati bano baveewo, engeri ffe gye tuzze nga tukola kye bakola, ne kitasoboka. So that's where. N'ennyambala, ogenda kulaba nga batandika okwambala ennyambala y'emu, kanange nkulage, naye ng'ate ffe twajja ng'oyambala bwambazi kikyo. Oli bw'ayambala ekitengi nga ng'oyambala ekiteeteeyi ekiwanvu, tetwakunama. Era nkyogerera n'enkigamba nti tolina kulaga bintu byokokwana oba okusikiriza audience osobola okwambala proprio nayo kuku skirt enyimba ziraliwa mini tunulira gondi Sambagala video ali muntu wa mini naye mini ezaffe z'okwambala owambazi za stage waliwo kintu kyoyogedde kyenjagadde ekirungi wali wetwadde mu talk and talk show that people grow. They move through stages. So buli wosigala ngo kyamujugiza wayambalanga mini. So how is she going to move away from the minis to what then you want to see? Anyway, as we wind up, Eddie, tufunye omukisanga woli senga. Ono senga wa Rema. Obera mama we epozi. Obera mama we. Achali yone hamuza twawulirawo ebigambo simabe ekyanze bezze no bazeri kati netugamba who is the right person komo kulaba ngamuzazina ku nyimba za Kenzo yatafuse dansa we oli bwakuba kajata ngalo no kale kabakwata sachira bane amza ne Kenzo bonbi banadini basiramu ne banadini dala omala kuba kukira ndoza batu kabutusibule omunagama munagagundi kati nze biri kyaliwo na kino bwe kiri naye nganze but wasn't that a reason for your daughter to worry teyawaringa naye yali in control ekikulu ekiriwo kyeyali ayagala yali ayagala kufumba obutudde bwe yali anoonya nti ntulawo nga nze mukyala wa gundi
kati ekyo kyene Kenzo kye twamugambanga nti kyolina okukola kiri ekintu kimu muteekeko ekiteeteeyi ekyeru tongoza yenga Kenzo ali muraga ate tomunenya yali muto kati omanye mu buto oluzinga audience kasito wasa oluzinga mu audience mufumbo buno bwala bono obwandi kugizenga butandika okulowooza ebyo ndowooza byebimu ku byali bimuganye ni kati bunakuze naye ajja kuwasa wowe oli naye kati right now as we speak really happy mufumbo tewaliwo tabbo yonna kintu akikwasaganya bulungi mukazi mufumbi mufumba batamba akwata ettooke natafumba taliyo mufumbi bulungi nnyo n'alinyiga ye ne piraawo n'amufumba bulungi nnyo ne chapati n'azifumba n'ennyama tetugenda kusukawo wano olunaku olwaleero banaye mubeere bulungi webale kujja. Thank you very much for coming by n'okutuddamu obulungi ebibuuzo byaffe abantu abalala atandika okudiridaalinga nadde eno nadde eri but it's been really a wonderful interview abizeemu bulungi. Until next time mubeere bulungi. Bye bye.